2 star general, major general ne 3 star general, lieutenant general be bagenda maaso n'okulabika nti balinnya amannya bagatuwadde abagenzi maaso n'okubanga basitula coffin oba sanduuku omuli omulambo gwe kati babadde balina okusembayo okulinnya ate tulinde okulaba ebirala nga bwe bitambula. Keterekerero keeko nga tugenda maaso n'okukabalaga mwenna abali ku Salt TV bingi ebyogeddwa naye era bingi nga bebyogeddwa tetusobola kubanga byonna tubiddamu ffe kyetwagala kakati okubalaga kyekyo kimugenda maaso n'okulaba ennyonyi egenda maaso n'okulabika nti etegeka okusimbulwa ate bamwongereyo ku kyalo ekyo Godfrey kyanzijukiza buli ddakiika kubanga kirinnya lyakyo siryangu gyendi naye nga byebyo ebiriwo era byetugenda maaso n'okulaba. Kyalo bakiyita Remikoma, big up Mr. Kalebu Mugira, ekyalo we batyo bakiyita enkuba kire ky'enkuba kyatandise dde okutonnya. Mujjukire nti mu bitundu ebya Western omusana gubadde mungi, omuddo gubadde gwakala n'ente zibadde zitandise okulabika nti zitondoka nga zifa. Kaakati ate raba mbeera ng'eno ey'ennaku ate bwegenda okubanga ereeta essanyu naddala mu bantu abalunzi n'abalimi. Tulaba bapayiroti kaakati balinnya bamaze obbasalyutinga, kaakati tugenda kubanga tulinda ekiddako. Tuli ku Salt TV tulinda abasembayo okulinnya era kitulaba kaakati kyekyo budde bwonna helikopita egenda kubanga esimbula. Kati kitulinze okubanga tulaba saawa zino komanda owa Air Force yali nabo era yoyo gwe mulaba ali mu kyambalo ekyo ekya amagye ag'omu bbanga asiibula abaana ate babaanirize erudda eri gyagenda okubanga aziikibwa era kyekifaananyi kaakati kyetugenda mu maaso n'okubalaga. Atubeebaza mwenna abadde ku Salt TV, mwebale kwagala Salt TV, mwebale kumanya buweereza bwa Salt TV, mwebale kumanya nti bwe bituuka mu butajuzibwa mulina kubeera ku Salt TV kubanga kubeera ddala ku makya tubalaga enteekateeka zonna nga bwe zibadde zitambula okubeera ddala obudde ku makya mu programu omusunsuzi, mu programu omunnyo ku makya, programu y'abannaffe aba sports twagiyingiddemu, Prince twamuyingiddemu ate oluvannyuma Anniversary Experience ne G2 6 wonna nga tubalaga ekintu kyekimu paka kaakati n'enjiri y'omusumba wonna tubadde tubalaga nteekateeka nga bwebadde. Ennyonyi etandise okubanga eraga obubonero obw'okusimbula. April 12, 1954 lwe yazaalibwa. 25 August 2022 Mukama lwamugye mu bulamu bw'ensi eno. Emyaka 68 General Elly Tumwine yawangaalidde mu bulamu bw'ensi eno. Ennyonyi etandise okusimbula kamba weffiira ate nga bwe twongera okubaweereza.
Godfrey tumwebaze ebisigadde tugenda kubanga tubikukwasa. Ennyonyi emaze okugenda kakati mu bwengula. Helikopita etwala omubiri gwa General Elly Tumwine eyiyo eyolekedde ekitundu gy'oli. Yeah, before he died, he lived. Before he died, he made peace with God and with man. I'll just tell you that as a family, we want to forgive those who have said whatever they've said about him, the social media, because probably they don't know what they're doing or what they're saying, because he asked God to forgive him, and the rest is going to be upon them to handle it with their God. The reason is very simple. They will all die at one time. And the second thing is that the person they're hating on is in heaven with God. I want to thank His Excellency the President of Uganda for personally ensuring that my father got all the care that he wanted. I know my father kept it a secret that he was not well, but when he found out, he did everything in his power to make sure he was well, together with the UPDF. Uncle was already